I would not have bothered His Excellency Ruto so much for fuel, especially people who are driving on the road. If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. Where are you going? I'm not really worried about you. What I was worried about was jet fuel. Because jet fuel is not only just for travel, it is for tourism. If the cost of the jet fuel is very expensive, the tourists will not come. Okay, mumuli getwine sawa zino eranga gega kagwawo amubamaka wa parliament amanyikiddwa nga Honorable Joel Osenyonyi eranga ono ye LOP oba muyite leader of opposition mu parliament yeggwanga erya Uganda ono ampuliriza ayolekedde okuberanga attibwa okusinzira ku mawulire getufuna era getwakalabako gogenda okuberanga nawe ogerabirako kakati nno ogenda kuberanga otya parliament mbasajja bano mbawangalira kakati nno ebyonga byotadde ku mabbali akiwedde bwatyo Jeno Muhoozi Kainerugaba enteekateeka zonna zimaze okubeera ziggwa bino nga bigenda mu maaso ebyokubeera nga munda mu parliament y'eggwanga Uganda bikutte omubabiro banna parliament abaliyo okubeera nga bakukusa etteeka erya sovereignty bill n'amateekateeka amalala gye mubadde nga muli ku mutemu Okero ng'ali mu kwerumiriza nga yewaako obujulizi nga kituufu bwe kiri nti ye kennyini ye yatirimbula abaana amabujje abana kaakati nga mu parliament waliwo ebiyisibwawo ebinene ennyo byotayinza kubeera nga otegeera naye nga nkugambye nti ensi bandibanga bamala dde okubeera nga bagigabana okusinzira ku speaker Anita Amongo ono akakasiza butereevu nnyo tewali muntu n'omu agenda kulemesa parliament kuyisa tteeka lyeyagala yo nga yo eriba favoringa kubanga ono ayongedde nannyonnyola n'akakasa ensi nti ne opposition bamala dde okubeera nga bagisensera era mbweno baagigayagaya ddanga agayagaya sumbusa kaakati nno nga n'okugimira baagimira dda ono ayongedde okulumiriza nagaa nti ne mu parliament ejja ey'e12 temugenda kubeeramu opposition yadde n'akamu n'akatono nga byebaagala byonna bagenda kubeera nga babiyisanga bwe baagala jjukira gye buvuddeko navaayo ne nkutegeeza nti gye bujja amaaso awo parliament egenda kuleeta etteeka ng'omubaka wa parliament yenna munda mu ggwanga Uganda yayekka alonda president anaakulembera eggwanga erya Uganda kaakati nno bino birinde nabyo byolekedde okubeera nga bitunulamu essaawa zino kaakati nno bino nga bigenda maaso bwetyo National Unity Platform olunaku olwaliro nga lunaku lwabadde lwaggulu twamaze okubeera nga tuzika omubaka Helen wali eri mu bitundu ebyeruweero kaakati nno bingi ebyogeddwa ngaliwo n'ebyama ebibikkuse bwetyo National Unity Platform neebeera nga emaze okubeera nga ekakasa ku nsonga eno yennyini ey'omubaka okubeera mbu yafudde ampuliriza kaakati nno nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe gogenda okubeera nga owulira amalala bwatyo General Museveni nga bw'omulidde mu ntandikwa ng'ayongera okudaalira bannayuganda nti abatasobola kubeera nga bagula amafuta batuule ewaka tebamuzungirako tebamutawaanya ye kyafaako kiri kimu yeefaako yekka n'okwerabirira era nga bwe yategeeza vuddeko nti nze I don't care about anybody, I care about myself, my children and my grandchildren, son to my children, oba daughters oba son oba children to my children. Bino byagala General Kaguta Museveni n'olunaku olwajjo ayongedde okubeera nga abikkaatiza ku bbeeyi y'amafuta egenda maaso munda mu ggwanga Uganda kaakati nno omutemu ayongedde okwewunyisa ensi bw'avudde n'ategeeza ebigambo ebinene ddala ono nga bw'akakasanga bwe yatta abaana naye mbu yali tagenderedde kaakati nno speaker Anita Amongo ampuliriza ebigambo byandi mukaayira jjukira olunaku olw'eggulo nakutegeeza nti omusajja Nobert Mao yabadde amaze okubeera ng'abaako ebigambo byayogera ebyewunyisizza ensi kaakati nno kansooke nkujje ewa speaker Anita Amongo okakase nti ensi baagitwala dda ensi yawambibwa Hajati Nakalembe entambula naye ono musomi wa dduwa tomwerabiranga tusimbudde. Breaking news. Munnayuganda yeebase Zuku Kandukuwe olukwe lw'okufuula Muhoozi president wa Uganda addako kirabika lutandise. Nje mmanyi abasinga temunnagamanya naye bampita kali Lugambo Pro Max. Njagala otambuze video etuuke ku buli munnayuganda olukwe lw'okujjako bannayuganda obuyinza obulonda pulezidenti waabwe bassebo ne bannyabo lulabika lutuuse era lutandise. Njagala osookola ka klipu kaneeno nkomewo nkutottolera ensonga eno gwalimanya ky'olimpa bampita simple vuga video. When I love without fear or favor.
and I am there. I will continue being there. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest Parliament. Ebyo ebigambo byabadde bya Anita Among ku mukolo ogumu gwe babaddeko mu kiro ekyakesezza olwaleero. Akugambye nti agenda kukola buli kyonna kyonna ekyetaagisa okulaba nga Muhoozi Kainerugaba bino abantu bye mutaagala kulaba. Mu katambi kano olwaleero mu Parliament, omubaka omu owa opposition afunye omukisa okumubuuza ku bigambo ebyo bye yayogedde oba bituufu. Bassebo ne bannyabo, omukazi gwe bayita Anita Among, mulabe Luka, kakuddiremu. Omukazi gwe bayita Anita Among, leero nyongedde okukakasa nti ono omukazi kyonna kyonna kyali oba yena motive gyaliko, only God knows. Omubaka omu wamubuuziza ku clip eyo gye yakoze, ulira kyazzeemu. Katukomewo. That direction. Lastly, Madam Speaker, I want to raise this matter. I sit on the side of the opposition, and I am a member of the opposition. I was disturbed this morning by a video I saw, which was shared with me, of you, the Right Honourable Speaker, somewhere last evening, telling the country that in this Parliament where I sit, you have swallowed the opposition. I don't understand the context in which you said it, but to use the word "you have swallowed," you demand to explain to us as members of Parliament. Maybe that is AI. You will respond. That's why I said I saw. That is AI. I didn't say anything. So I want to now warn that AI. That AI should not. Yes. That AI. I am saying for us, when we're in Parliament, we are one. We don't have those divisions. Can I first raise them? Yes, but yes. What you're saying is AI. So whoever is responsible for generating such AIs and circulating such AIs should we should actually arrest them. Those people. We should arrest those people. Yeah. So as we go into appropriation, Madam Speaker, I want to state that the Constitution guarantees that the members of the opposition are heard in this House. They are not swallowed. They are not walloped. And any other bad thing that AI intended to do to the opposition should not stand. Omuntu omu yavuddeyo n'akola statement n'agamba ene babuuzizza omuntu omu okuggalawo Paalamenti y'eggwanga Uganda n'okuggalawo Best Hotel oyagala baggalewo ki? Abantu abasinga bagambye baggalewo Paalamenti because Parliament of Uganda has a bunch of jokers. There are so many jokers in Parliament. Now when you talk about jokers, over comedians, over badikula mu Parliament, I now strongly believe inatandika na speaker. Omukyalo ono ng'ali mu Parliament y'eggwanga Uganda
ng'ayambadde engoye ze tumugulira ffe abawi b'omusolo because zaffe, ayimiridde mu maaso g'ensi yonna yonna on national television n'asirwaza bannayuganda. Gwandaba omukukyala agambye ono AI njagala kuddiramu akatambi kaneno kakwatibwa omukutu gwa UBC sinze yakakutte yayogedde bw'ati. Tambuza video. When I love without fear or favor. And I am there, I will continue being there, I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. I will spend whatever it takes to make sure we get whatever we want to get. Kukakasa nagamba ngenda kukola buli kisoboka. Oba kyetaagisa kutta oba kukola ki ngenda kukola buli kisoboka okulaba nga tufuna kye tuwagala mu paalamenti. Ekimu kubiraga nti amateeka gonna ge baagala agabakolera ali ready okukola buli kyetaagisa okulaba nga amateeka ago gayisibwa mu paalamenti. Ebyo byabadde bigambo bya Anita Mo. Tugende mu maaso. N'agenda maaso n'agamba ati, and for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. A statement kansubiri basema ne banyabo mujikutte bulungi. We will do whatever it takes to do what? Statement ginasoso okukola mujijukira nga ntandika video. Now ekinyusi kya video kiri awo. Ekinyusi kya video kiri awo. They will do whatever it takes for MK. Gwandaba abadde agoberera ebyobufuzi. Golowooza ekiroto kya MK kiroto ki? Kufuuka the next president of Uganda. Ng'ayagala kukozesa parliament emufuule the next president of Uganda. Muna Uganda ndaba. Woba osobola eggwanga oba tosobola nga toyimiridde nga tonywedde eggwanga Uganda liddukemu. Nze nkubuulira eggwanga Uganda liddukemu because ekijja basebo ne bannyabo si muntu. Nkiddamu ekijja si muntu okusinziira ku bigambo bino Anita Mo byayogedde kambi kuddiremu. Whatever it takes. And I am there, I will continue being there, I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. Agambe, I will make sure to get whatever we want to get. Anzijukiza wetwabadde mu parliament nga bapayinga respect ku mugenzi Helen Nakimuli. Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Balamu yavuddeyo n'agamba yagezaako okugula Helen. Yagezaako okugula Helen naye Helen n'agaana. Anita Mo agambye I'll spend everything to get whatever we want to get. Mumbera ye munayongera maaso n'ayogera ekigambo kino wuliriza. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for the sake of MK, just assure MK. Kucha MK muhozi kaine rugaba. Gwe mukakase kimu nti tugenda kukola buli kyetaagisa. Wetugenda si wangu abantu bagenda kufa. Bana abasajja n'abakazi bamaliridde okukola buli kyetaagisa. Wano wensinzirira n'ensaasira ababaka ba parliament. Wowulira ebigambo ng'ebyo ekisinze okwewuunyisa n'omubaka avuddeyo okumukonfrontinga ku nsonga eno kino ate kino kyo takivuddeeko. Kati essira alitadde ku kya Amongo bagamba nti she is going to wallop the opposition mweno parliament yeddako. Okategedde
Amanya bampita Simple. Omutunzi w'amataala okuva mu Zaid Lighting Store. Njagala nkola nkalamu kano nga ndi mukkakkamu. Bannaye andaba. Nsaba buwagizi bwammwe. Ntunda amataala. Eyeetaaza amataala yenna bambi kuba kweza essimu eziri awo wansi. Ngenda kuba nkulinze nja kusanyuka ngoze. Akola obulungi, omukola bulungi. Bannayuganda, ennamba z'amasimu ziizaawo. Mugende muwagire muganda waffe, komuredi waffe, Simple K Kalirugambo. Ennamba z'essimu zeezo tonkubira ng'ate obuuza nze Simple K. Ennamba za Simple K zeezo buli ttala ly'omanyi erya buli ngeri wano munda mu ggwanga Uganda. Omusajja agalina ku bbeeyi ya nsekoseko. Thanks Simple K. Kale mu ngeri endala nga tuvudde ewa Simple K, omuvubuka agambibwa okutta abaana eggaba abaana ku ssomero erya Early Childhood. Kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga byewuunyisa ensi. Ono avuddeyo ne yeewaako obujulizi n'akakasa ensi nti ye yagezaako n'okubeera nga alumba bbanka, okubeera nga aginyagulula, oba okubeera nga amenya bbanka asobole okubeera nga yeefunira ku nsimbi. Okero yalumiriza olunaku olw'eggulo nti ebyokumwogerwako nti yatirimbula abaana, obujulizi bwonna obwaleetebwa, Okero annyonnyodde nti bujulizi bufuubwefu fululu yadde n'akamu n'akatono si bulamu. Okero ng'agamba nti ekyamazima amatuufu ono yagezaako n'okubeera nga atta famire y'abaganda be naye teyasobola kubeera nga agitta asobole okubeera nga yeefunira obugagga. Kakati nno Okero alumiriza nti ekyamazima amatuufu abaana bano abeggaba abana ye yabatta ye kennyini naye nti yabatta mu butali bugenderevu, yabatta mu butanwa. Era ng'ono alumiriza nti obujulizi bwonna obwamuweebwako nti yatta abaana ng'agenderedde obujulizi bufuubwefu fululu. Kati nga Okero ono akyalemeddeko ng'agamba era nga asaba kkooti nti omusango guno amazima gennyini ekkooti erina okubeera nga egugoba, kubanga obujulizi bwe bamuleetako obulaga nti yatta abaana obujulizi bwonna bwali bufuufululu. Era nga ye agamba ye yeewaddeko obujulizi nti abaana ekyamazima yabatta, naye yabatta mu butanwa, yabatta mu butali bugenderevu, yabatta tayagadde kubeera nga abatta. Kakati nno akyalumiriza nga asimba ne Nakakongo. Tulinze okulaba omulamuzi anaasalawo atya ku Okero ono, kubanga amaze okubeera nga yeewaako obujulizi ne yeerumiriza nga bwe yatirimbula, bwe yatugumbula amabujje gano, era n'akakasa ensi nti ye abaana bano yabatta tagenderedde, yabatta mu butali bugenderevu, era mu nzita gye yabatta mu butanwa bwennyini obuwedde emirimu. Kakati nno olunaku olw'enkya tulindiridde ate okulaba kkooti egenda kugamba ki ku nsonga eno, n'okubeera nga omusango guno ddala nga Okero bwe yasabye agunaabeera nga gugenda mu maaso n'okubeera nga gugobwa oba teguugobwe okusinziira ku bigenda mu maaso. Mukwano gwange gwe ampuliriza. Kakati nno mu mbeera yemu nga sinaba kubeera nga nkwongera mu bigambo bya Okero ebirala ebyawuniikiriza ensi n'okuteeka bannayuganda ku bunkenke. Kansooke butereevu nnyo ate ampuliriza nkujje ewa Hajati Anna Kalembe, omusomi w'edduwa Kayingu ali munda mu ggwanga lino erya Uganda. Salamu alaikum. Hajati Anna Kalembe, omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Anna Kalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Omuvubuka Okero Christopher agambibwa okugajambula abaana bana ku ssomero lya Early Childhood Development Center eggaba yeewuunyisizza kkooti bwe yeewaddeko obujulizi ne ku nsonga ze batamubuuzizza. Okero bwe bamugambye okwewozaako ku bujulizi obwamuweebwako ku nsonga z'okutta abaana ategeezezza kkooti nga bwe yagezaako n'okunyagulula bbanka. Okero ono ategeezezza nti era yagezaako n'okutta famire ya muganda we okugisaanyaawo, kyokka n'agamba nti okulikoodinga statement nti yatta abaana asobole okufuna obugagga yawalirizibwa buwalirizibwa, naye gye biggweredde ng'Okero akkiriza nti abaana bano yabatta wabula nti
tekyali kigenderere, n'olw'ensonga eyo n'asaba kkooti omusango guno egugobe kubanga ku bujulizi obwamuweebwako tewaliiwo bujulizi bumulumika nti kituufu yatta abaana naye nti yabatta mu bugenderevu. My Lord, court shouldn't yeah, court should not honor the charges that were brought on me as filed because my Lord, they didn't make and support a good, strong argument that I was deliberate. They didn't make an argument, my Lord, that I was deliberate, and they didn't support. They didn't support the argument enough, my Lord. And so, my Lord, defense contends that our prayer should be granted that the charges as filed should be dropped, my Lord.
Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ekigudde mu parliament y'eggwanga erya Uganda etteeka erimanyidwa nga protection of the sovereignty bill essaawa yonna wandiwulira nga ligenze maaso n'okuba nga liyita. Bannayuganda abasinga obungi nkakasa temuwaddeeyo nnyo budde kubeera nga mugoberera etteeka lino naye ate nga ligenda kunyigiriza munnayuganda okuva kwasooka paka kwasembayo. Olunaku olwajjo akakiiko oba komiti emanyiddwa nga eya defense etuulwako abakulembeze ab'enjawulo nga bwengendo bakusomera lwe yatandise okugenda maaso n'okuba nga etuula okutandika okugenda maaso n'okuba nga bayisaayisa amaaso n'okudisikasinga ku tteeka lino libaagala ogenda maaso n'okuba nga baliita. Wabula etteeka lino tubadde nga tuli kunnyonnyola obunkenke bw'amaanyi we twogerera mu parliament ey'eggwanga erya Uganda etteeka baliddusa ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu ennyo nga bw'ogenda obbiwulira nga bwe mbikuleetedde. Munnayuganda baakusabye obeere ng'oteekawo submission yo. Bannayuganda bangi baawadde endowooza zaabwe ekyewuunyisa okuva ku bannayuganda abantu ba bulijjo ebitongole eby'enjawulo NGOs bonna baakubye era baavumiridde etteeka lino. Wabula ate yo parliament bagamba bamalirivu okugenda maaso n'okuba nga baliisa on behalf of mukama waabwe amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula nga sina kutwala eyo waliwo wano kyenjagala omanye era waliwo kyenjagala ngende maaso n'okuba nga nkutegeeza kati eno nkuwa ndowooza yange. Munnayuganda yenna awulira ng'owagira omubaka wa parliament gwe walonda okugenda maaso n'okuba nga alayira ate nga abadde akugamba alwanirira nkyukakyuka ekyamazima waliwo ebitagatta. Ngenda kuwa ebigambo bya Anita Amongo yatuuse okwewaana n'ategeeza ng'ategeeza abakulu bakamaabe nti parliament ekisanja ekiwedde kino kiri mu kuggwako tetubadde na opposition. Mu bigambo bye mwennyini n'akiddamu n'ogwokubiri n'ababuuza ekyo mukiwulidde tetubadde na opposition. Era n'ategeeza nti kati olaba tetubadde na opposition mu parliament y'e11 n'abawa assurance n'abagamba nti ate mu parliament y'e12 ate kigenda kubeera kirala. Ono ye sipiika wa parliament y'eggwanga erya Uganda yagumizza mukama we tetubadde na opposition kyovula nga buli kye twali twagala okuyisa kyayita. Kakati ate mweneddako tetugenda kubeera na opposition kubanga ate kweneddako nkugambye kigenda kubeera kirala. Era yatuse n'okutegeeza twagala General Muhoozi Kainerugaba ajje mu parliament era mu bigambo bwedda byayogera nti era ebintu ebimu bye tugenda okukola tugenda kubikola ku lwa General Muhoozi Kainerugaba. Era mu bigambo binga bwe njagala obiwulire Anita Amongo yatuuse okutegeeza parliament ejja temusuubira okufunayo ekintu kyonna ekya opposition. Era n'ategeeza ngenda kukola buli ekisoboka okulaba nga buli kye twagala okuyita kigenda maaso n'okuba nga kiyita. Naye teweerabira omubaka wo gwe walonze essaawa yonna agenda maaso n'okuba nga alayira. Era ng'ennaku z'omwezi 13 wakati w'ennaku z'omwezi nga 13 n'ennaku z'omwezi nga 15 ndowooza wiiki ziringa 2 ezisigaddeyo ababaka bano bagenda kubeera nga balayira. Anita Amongo yakugambye tewali opposition ebaddewo era bye tubadde twagala okuyisa biyise. Kakati ate mu parliament eno y'e12 tewagenda kubeerawo yadde ekyefaananyiza opposition era bye tewaliwo kye twagala kuyisa kitagenda kuyita. Ebigambo bya Anita Amongo yabyogedde nga bwe njagala obiwulire nga sinaba kubanga neeyongerayo. When I love without fear or favor. And I am there, I will continue being there, I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. Soko uliriza wagambi, I will make sure that we will get whatever we will want to get. Ajja kukola ekisoboka era ajja ku making sure nti buli kye baagala bajja gena maaso n'okubanga bakifuna. Uliriza. And for the sake of MK. And for the sake of MK. Ayogera ku Muhoozi Kainerugaba. Just assure MK we will do whatever it takes. Just assure MK Muhoozi Kainerugaba we will do whatever it takes. Tujja kukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga buli kye mwagala kiyite kijagena maaso n'okubanga kiyita. Kakati nno naku lwabadde lwaggulo lwe twakoze emboozi nga Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata ono yaliko mubaka wa parliament mu parliament y'eggwanga erya Uganda bwe yavuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba tewali kifo kya bulabe, tewali kattiro munda mu ggwanga erya Uganda, tewali kifo kya ntiisa nga parliament ey'eggwanga erya Uganda. Omusajja yalumiriza n'ategeeza nti wano mu parliament y'eggwanga erya Uganda wasibuka omutemo wa buli kala, waliwo okutirimbula okwa buli ngeri, wasibukawo pulaani enkambwe eziriddate eza buli kala ezigenda mu maaso ku bannansi ku bannayuganda naddala munda mu ggwanga erya Uganda. Era ono alumiriza nti omukyala Helen wadde yafudde mbu naye ye alimu akakunkuna niyandibanga teyeefiiridde okusinziira ku mawulire agaafuluma nga galaga nti omukyala ono Helen alina ababaka ba parliament abawerako be yategeeza nti ngenda ku ssajjale, ngenda kunnongoosa, ngenda ku
Sajjale ngenda kunnongoosa n'abategeeza n'eddwaliro yali alaga mukazi wattu oluvannyuma teyasobodde okubeera nga asimattuka. Kaakati nno bino nga tubitadde ku mabbali mu mbeera y'emu, Oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssennyonyi ono nga leader of opposition munda mu ggwanga Uganda era nga ye leader of opposition munda mu parliament ey'eggwanga erya Uganda. Kaakati amawulire agava ewuwe gano nago tegawoomya nakabululu. Amawulire agava ewa Honorable Joel Ssennyonyi gongera okulaga n'okutiisa nga bw'olaba mu kifaananyi kino nti Deputy Speaker amanyikiddwa nga Honorable Thomas Tayebwa ono yabadde ku mukolo guno ogw'okukungubagira omukyala ono Helen abadde member of parliament ow'ekizinga ekyakalangala ono ng'ayambadde gloves nga bw'olaba. Ono ng'ayambadde gloves nga bw'olaba. Njaga tutambula empolampola mu nsonga eno osobola okubeera nga oginyonnyoka n'okubeera nga ogitegeera. Nkugambye Honorable Thomas Tayebwa ono yabadde ayambadde gloves era bwe weetegeeza ekifaananyi kino ng'awadde haaga Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi leader of opposition yamukutteko ku kibagabega ng'omukono aguyisa ku mugongo, ku mukono gwe ogwa kkono n'akwata ku mukono gwe ogwa ddyo emabega waagwo ng'ayambadde gloves eza bbulu. Kaakati ate bino ng'obitadde ku mabbali si ye yekka eyabadde mu gloves. Bw'otunuulira omukyalo ono sipiika yennyini Kabwejumbira Annette Amongo ono nga sipiika wa parliament ya ggwanga lya Uganda bwe yabadde ahaaginga omwana ono ow'omugenzi Helen era olaba omukono gwa sipiika ogwa right oba gwe tuyita ogwa ddyo yabadde ayambadde gloves. Yabadde ayambadde glove erawo eya cream. Nga kiki ekigendererwa mu kyo mu kugenda okukungubaga lwaki bano ababiri sipiika kennyini ne deputy speaker bo babadde bambadde gloves era mbabaka ba parliament bonna ababaddewo bano balabikiddwako nga bo bali mu gloves. Jukira nti bano bombi bava munda mu kibiina ekya FDC wano basalira eddiiro ne beegatta ku NRM giyite National Resistance Movement. Olunaku olw'eggulo Honorable Baramu era ng'ono ye minisita ow'abaana abato n'abavubuka Barugahare yavuddeyo n'ategeeza ensi nti omubaka eyafudde Helen bagezezzaako okumugulirira okumuwa obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi asale eddiiro adde mu kibiina ekya NRM naye mbu ono abadde mugumu nnyo era ono abadde yagaana era nga Balamu yategeezezza bakoze ekikusoboka kyonna wansi w'enjuba okulaba nga bakola transactions ezitengula omukyalo ono naye mbu ono abadde tagulibwa era nga yagaana okutunda omwoyo gwe n'asigala nga mugumu nnyo nga enkoko emira ensanafu. Kati uliza mugana nkakeeto okusinzira ku bigambo ebyo byayongedde okutiisa n'okweraliikiriza bannansi nga nabano bonna abakyuka okuli Annette Amongo, Thomas Tayebwa ne Yusufu Nsibambi bandibanga baagulirirwa okubeera nga basala eddiiro okwegatta ku NRM. Njaga tugende mu mboozi eno owulire tukomewo. Okutwalizaawo mu kubonna abafudde mu kisanja kino Nakimuli ye mbaka asobodde okugatta eggwanga nga tewaliwo byabufuzi asobodde okugatta eggwanga okuviira ddala mu constituency bwe baatuteeyo omulambo bagenda okuyisa ekiteeso ekisiima emirimu gye yakola baradisi n'abaka ba gavumenti bali wakati mu nsonga n'aba opposition bali wakati mu nsonga okujja mu parliament yali tirina speaker bombi okuyungula amaziga mu lwatu betumanyi nti ba NRM ne vice president butereevu kyokka nga ate n'aba opposition tebamubuusabuusa. Kakati kikulaga munabyabufuzi abadde ow'embala atali wa bulijjo Nakimuli ndowooza nemena kugaa nti abadde mukwano gwange wabula abadde mukwano wa buli muntu. Nina omubaka gwe nabadde naye Katabaazi ku programu n'agaa nti gwe babadde mu palamenti awo nga bw'ogamba nti gw'olina ekizibu ku Nakimuli buli muntu akwewuunya bw'obanga gw'olina ekizibu ku Nakimuli. Ekirala kye tulina okumuyigirako kuba omuntu obuvunaanyizibwa bw'agenda tuba tetusobola kumuzza naye obulamu bwe tusobola okubuyigirako fe abasigaddewo. Kati ekibuuzo kye weebuuza gwe nga munnabyabufuzi asigaddewo nsobola okubeera Nakimuli mu kugatta abantu naye ate ne siva ku mulamwa so nsonga nkulu. Ekirala abadde muntu akola nga teyeebalirira. Ngenda kuwayo ebyokulabirako bibiri byokka ebikulaga omuntu akola nga teyeebalirira nti mu mizannyo gya parliament gy'abadde abeeramu waliwo olunaku lwe yazannya mu mizannyo gya mirundi 3 mu lunaku lumu. Kyonna kiba kyanjawulo mu lunaku lumu emirundi 3 obwo buteebalirira. Olulala mizannyo egyasembayo okubeera e Rwanda yafuna obuvune
Dr. Michael Lulume Bayiga yali anyumya ng'omusawo nga gyali ne bamuwa amagezi nti naye tewandizeeyo okusinziira bwe tulabye obuvune buno bw'ofunye bw'oddayo oyinza okwongera okukosebwa ne kilwisaawo n'okuwonaku naye ng'ate bw'avaamu ttiimu efiirwa naaga tekisoboka n'addayo n'agezaako naye era oluvannyuma ng'alina okukola ki okuvaamu kikulaga omuntu ateebalirira. Ekirala ekyokulabirako kyenja okuwa nti abadde amanyi yafudde wiiki ewedde yabadde akimanyi wiiki yonna nti kusanda jagenda mu ddwaliro okulongoosebwa naye emirimu gyonna gy'abadde alina okukola wiiki eyo yagikoze mu mbeera endala. Bw'oba osuubira nti ogenda ku operation ne bwebeera ntono kya buntu okutyamu noga nti kansooka enveeko mu bantu nga bwe nninda kiri ekigenda mu maaso naye emirimu gye gyonna gy'ateekeddwa okukola yagikoze. Ku bbalaza yali mu mikolo kuba badde kakiiko akateesiteesi emikolo egy'okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Namuŋŋoona n'abeerayo bulungi era obubaka bwe ne tubufuna bulungi bwatulekedde bwe tujja okwebuulirirako okumala ebbanga ddene. Ku lwokubiri ne mukyaza ku pulogulaamu abantu abalala bangi bannabyabufuzi omukubira okumuyita ku pulogulaamu nga talinaawo nnyo nsonga naye naafuna ekyekwasa ekyobutajja naye producer nga bwe yamutegeeza nti ensonga gye twagala okwogerako ekwata ku byabuvubi kubanga ekyankwanzi twawulidde enteekateeka bweti yayanjuddwa n'olwekyo twagala okufuna ebirowoozo bye n'agamba kanzijje naye nga ku lw'omukaaga amanyi ku Sanda amanyi nti agenda ku kiso. Ku lunaku olwennyini lwagenda mu ddwaliro leader wa opposition yategeezezza nti baali bawuliziganya nga bateekateeka ensisinkano ey'ababaka ba opposition kubanga ajjukira era yabadde avunaanyizibwa ku byamawulire mu kibiina kino kati ng'agenda ne mu ddwaliro naye nga akulaga nti emirimu tegijja kukola ki kuyimirira yakoze okutuuka ku ddakiika esembayo. N'olwekyo ekyo nakyo si kya bulijjo kyakuyiga eri si bannabyabufuzi bokka. Nze ngaasomesa abayizi ku mutendero gw'owaggulu ennaku zino abantu tuzeemu obunafu buyitirivu mu bye tukola nti bw'ofuna akantu katono nnyo oyagala okafuule ekyekwasa eri mukamaawo n'abakutwala lwaki olwaleero tookole. Kyetuyigira ku mugenzi Honorable Helen Nakimuli kwe kukola bwe tuba tusazeewo okukola bwe tuba twewaddeyo nti tujja kuweereza tuweereze. Ndowooza nti ekyo nakyo kyakuyiga kikulu ku mugenzi Helen Nakimuli. Ebya Nakimuli tebisobola kuggwaawo ye kuba nkimanyi tusobola okutwala shonnamba nga twogera ku ye naye kale webale nnyo obubaka obwo tubeeko kye tuyiga nze kyentutte tubeeko kye tuyiga ku mukolo gwe n'engeri gy'abadde atambuzaamu bulamu. Lwabadde lunaku lwajjo bwe navuddeyo ne nkutegeeza ku nsonga eyaleezingiddwa omusajja oyo gw'olaba akutte ku mumwa eyeewuunya ensi nti ensi eno ddala ani aligikungula. Era ono bwe yakutte omuzindaalo okwogera wali ku kitebe kya NUP n'alabika ng'ayoza ku mmunye era bangi mutunulira omusajja ono ne mumulaba nga kazannyirizi oba wandiise kaliyoki. Omusajja ono yavuddemu statement egamba nti lwaki NUP entuufu lwaki banna NUP abatuufu abali ku alaali tebavaayo ne beekolamu omulimu ogw'okuzimba eddwaliro ng'eddwaliro lino lirimu ebintu byonna ebisobola okubeera nga lisobozesa bannayuganda naddala abo abali ku mutendera gwa parliament abali ku mutendera gwa chairman LC5 abali ku mitendera gy'abakansalazi abawaggulu abali ku mutendera egy'abameeya okubeera nga mu ddwaliro muno bebeebereramu mwe bajjanjabirwa era nga n'abasawo bonna abali mu malwaliro gano balina okubeera nga ba National Unity Platform kubanga NUP eweeredde abaana bangi ng'abamu balina ku level ya bwadokita nga ba Dr. Shamimu Nambasa bemumanyi obulungi. Kati nga Kapera agamba lwaki NUP okwewala enkayana okwewala okufiirwa abantu baffe buli lunaku olukya ne tusigala nga twemagaza ng'embuzi eyasizza ekibya kaakati nno tetuzimba eddwaliro eryaffe ne tubeera nga ensonga eno tugyemalira nga bannansi naddala abo bannankyukakyuka bamwoyo ga ggwanga. Wabula saagala weerabire nti n'essomero eryali ligguddwawo Kamwokya abasajja bafundikira nga baliggadde mu mbeera y'emu ey'okulaba nga NUP tebaako weetwala mu maaso struggle n'okubeera nga bannansi bagikkiririzaamu. Eddwaliro eryalikoleddwa
Omubaka amanyikiddwa nga Muhammad Segirinya ono ng'ali akiikirira abantu b'e Kawempe. Gavumenti omusajja ono bwe yali akyali mu kkomera mu kifo ky'okubeera nga eryongeramu ensimbi esasula abasawo eteekamu eddagala, gavumenti kye yakola kwe kuggala eddwaliro lino eryali likoleddwa e Kawempe. Omubaka kati omugenzi Muhammad Segirinya eryayambanga abantu bejjukira nti eddwaliro lino eryali litaddewo okuyamba bannansi bannakawempe naddala ku maddagala oba ku bulwadde obusookerwako. Yamenya omusujja ogw'ensiri n'amenya obulwadde obw'enziku n'amenya obulwadde obwa kandida n'amenya obulwadde obwa infection n'amenya obulwadde obw'abaana abalwala mu bwangu awo abaana bafuna measles. N'ategeeza nti yali akoze eddwaliro lino okuyamba abantu be mu mbeera eyo ey'obulwadde obutandikirwako. Gavumenti bwe yamusiba eddwaliro lino tewaali waluddukanya mu kifo ky'okumuyambako abasajja baggala. Kati wulira emboozi eno. Mulaba omusajja ono, mulaba omwami ono. Omwami ono bw'omutunuulira bantu bangi mumuyisaamu amaaso. Omwami ono bw'omutunuulira bantu bangi mumunyooma. Omwami ono olw'endabika ye bantu bangi mumuzaalawa. Yes, mwavu alabika bw'atyo Katonda bwe yamutonda. Omwami ono namulabako lumu ng'atambula ne pulezidenti nga bajja wano e Dubai. Bantu bangi mwayogera bingi. Omwami ono pulezidenti ye yatuukiriza kye yali aloota Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati njagala mumpulirize bulungi, njagala muwulirize bannayuganda. Ono omwami gwe bayita Kapere, era abasinga mukozesa erinnya lye ng'ekivumo. Kiraba ono Kapere olwaleero abakubye eggoolo, olwaleero abakubye eggoolo. Kino ekintu omwami ono kyayogedde mwenna mukibuusizza amaaso, okuggyako mpuliddeyo bakomuledi abatono ennyo abatasobodde kukibuusa maaso. Nze ngenda kibagambamu nga kalowoozo. Bannayuganda, ennamba esinga mu Uganda yankyukakyuka. Kino tebakibalimba. Abasinga Uganda ku miliyoni 50 ez'Abannayuganda, emiliyoni 40 bannankyukakyuka. Kitegeeza nti ffe be basoloozaamu omusolo ogusinga obungi bannankyukakyuka. Era ffe tuyimirizaawo gavumenti y'ababbi, gavumenti etakola, enyuunyunta ffe okujja okwebeezaawo. Gavumenti eyo egenda okwerayiza tetwagironda. Amalwaliro gaabwe bwe tugendayo mufo ky'okutujjanjaba tunonayo kufa. Mu masomero gaabwe gye tusindika abaana bye basoma tebalina we bagenda ne babipulakitisinga ne babiteeka mu nkola. Abaami bano bwe mulaba tugenda ne tubawagira ku maduuka gaabwe naye tebalina mpisa. Tugenda ne tukola buli kimu. Bano abaami buli kintu ekirungi mu ggwanga be bakirimu abalina gavumenti y'abanyonyonsi. Omwami ono Kapere agambye nti mulaba mutya abannuupu, tusobola okuzimba amalwaliro agaffe ye kubanga ffe bangi. Tusobola okuzimba kiriniki ku buli disitulikiti yonna bannanuupu ne tubeerayo n'eddwaliro. Tuba twesonyiye ebya gavumenti etatwagala. Teri agenda kuddayo kufa ng'agenze mu ddwaliro lya gavumenti etamwagala, ng'ayina wali eddwaliro erirye eririmu omuntu gwe yeesasulira, eddagala lye yeeteekerayo. Gavumenti eno tulina kugikuba kimmooni tuginafuye. Okunafuya gavumenti ya Museveni simple, kakodyo ka mwami ono omwami si mugezi bugezi naye genius mu ndabika ye. Gwatamanyi kigambo kyayogedde wuliriza. Tubagamba bulijjo wano nti muzire ebintu by'aba Museveni, muzire ebintu bya gavumenti gye mutaalo. Mulaba mutya nga amasomero ge mutwalako abaana bammwe g'abannuupu. Tulina abaana abasomye abali well qualified. Mukiraba mutya nga amasomero ge tukozesa g'abannuupu, nti era essomero ly'abannuupu eryo buli wamu tusobola ozimbayo essomero nga ly'abannuupu. Ne tujja nga tukikola ne twesonyiwa gavumenti ya Museveni. Etuttira mu malwaliro, etuttira ku makubo, etuttira buli wamu, etuttidde buli wamu etuttirawo. Tetwagala. Bweba tetwagala tetusobola kugyesibako. Mukiraba mutya nga amaduuka ogula ku dduuka lya Comrade. Ne twekolamu zissako zaffe zannuupu.
netumani tulina wano sako yaffe mwe tusondera akasente kaffe ne tuteekawo amaduuka agaffe ne tusuubula omusolo gwabwe ne tugubawa ffe ne tubeerawo mu maduuka gaffe ne twewagira then nabo ne batubuulira bye basuubula nabo abainaalemu beeguleko Uganda tujawulemu tumanye mbabuulira kino muwuliranga ekyobusiru naye kino ekirowoozo kye mulaba eyo gavumenti ya Museveni eba ejja kutoba nakyo singa bujja kumakya ng'abantu bagenda wali kabonero ka Nuupu nti oyo wa Nuupu we bagula ebintu amasomero gaba Nuupu amalwaliro tugenda kuga Nuupu olaba otya nga boda ekuvuga ya mwana wa Nuupu nga talina nga atakulaga kaadi ya Nuupu bwati tomulinya oli mwemba wa Nuupu ntiye basi n'okugenda okufuna kaadi ya Nuupu tuba tuwagidde ekibiina kyaffe okukiwa akakasente olaba otya nga buli kimu tusaba kaadi leta ku kaadi yo zize ku dduuka ali oli waki nga kaadi eri wali oyo wa Nuupu kati deni batandika okututta omu ku omu olw'okwekolera ebintu ebyaffe olw'okwewagira nga ffe bananno eyo gavumenti ogiraba temusobola kugirwana mutya temusobola kwekalakaasa bannayuganda temunyigana kunyiiga mwe temukyawa na kukyawa ne baba tamwebaza munnamwe ne bwafa ng'ekimuse mukimanyi mugenda mu maaso kati n'okwekolera ebyammwe nakyo temusobola mukidde mu bannanuupu temusobola ne mutandikawo mpola sako zammwe ku bitundu ne mwesonda ne mufuna eddagala ne musasula omusolo gwa Museveni ne mweretera eddagala lyammwe ettuufu ne muliteekawe mugenda okufuna obujjanjabi obutuufu omusajja ono kyayogerako kituufu tusobola okwekolera obutale obwaffe ne tuteekawo akatale nti abanuupu ku Mmande tulina akatale Jinji abanuupu ku Mmande tulina akatale Northern neba n'akatale akatambula district zonna ne gu neba n'akatale nga abaana batambula obutale nga bateekawo obutale obwo naye nga akatale ka Nuupu kaawa k'Ejinji akatale ka Nuupu kagenda kwerake omuntu ajja kulinda akatale ka Nuupu kajja awagire abanuupu ab'NRM beewagire naffe twewagire ekyo Museveni kyayagala kubanga kye twagala tukole Museveni atutte ffenna atumalewo olw'okwekolera ebyaffe kabadde kalowoozo musajja ono yeyakaleese n'ebirala byongereko n'omulala gattiraawo obwongo ogenze mu restaurant tuula babuuze kakaadi bakakulaga oba bakatimbe wali nti eno restaurant ya Nuupu ate nga tukakasa nti memba wa Nuupu olye mu restaurant nga tolina abaali ng'oli mumativu ndya ku comrade wakiri ba comrade batwettire abanuupu naye nga tetufudde bulyake bwa Museveni bulyake bwa gavumenti gye tutaalonda restaurant yo wa Nuupu eri ku kyalo nga lwaki ogenda mu gy'otamanyi ng'eya mmemba w'ekibiina kyali wali bano abasajja ne boba oyagala kukyakala nga kiraabu si ya wa Nuupu tulina abanuupu abagagga nga kiraabu si ya wa Nuupu temugenda kukyakalirayo n'omwenge temugunywayo batuttira mu myenge batuttidde buli wamu batuttidde buli wantu si mu byakulya si mu restaurant si muki ne tugamba nti ekiraabu ya Nuupu yakulwakuna mugende mweyiwe muwagire wa Nuupu bo beberere mu kiraabu zizaabwe it's simple eyo trick eri simple mu bannayuganda mulikola kiki kye musobola okukola musasule Museveni omusolo gwe mukole ebyammwe kati naye agusoloza ababe nabo bakole ebyabwe muba mubagobye mu buli business naye mubeesibirako ki mwe abatakyawa mmwe bani mutunulira omukyalo ono Nakimuli gwe batuttidde mutandikirawa kati watyanga yagenze mu ddwaliro nga lya Nuupu ani yandimukoze ekyo bannayuganda omusajja ono genius muwe ekitiibwa kapere n'ekirowoozo kye mukirowoozeeko abakulembeze ba Nuupu mwenna bwe muba nga muli serious ekintu kino tusobola okiteeka mu nkola tusobola okuzimba gundi ezo pharmacies eziri kirya ku buli district ku buli kyalo pharmacies nga tuteekamu amalwaliro nga tusasula omusolo gwa Museveni ffe ne tugenda ne tuteekamu amalwaliro abantu baffe ne bafuna obujjanjabi obutuufu tusobola obikola